leero tuyina emipiira egiwerako. Gigenda kutandika ssaawa nga biri eddakiika 15 kuwera essaawa 3 mwe tugenda okulabira empaka eza UEFA Champions League. Borussia Dortmund ng'ekyaza ttiimu ya Sporting CP okuva eri mu ggwanga erya Portugal. Mu luzannya olwasooka Borussia Dortmund yawangula goolo zaali 3 ku bwereere. Kaakati bali waka mu Signal Iduna Park tulabe engeri gye baneeyisaamu. Ate nga wali ku ssaawa 5 ez'ekiro wali emipiira 3 miramba. PSG ng'ekyaza ttiimu ya Brest mu luzannya olwasooka PSG yalumba Brest omwayo n'egyokya goolo zaali 3 ku bwereere. Kaakati era ku ssaawa 5 omuyitalo omulala yandigenda kubanga Juventus yawangula omudaaki PSV Narole yamukuba goolo zaali 2-1. Akati bw'anaagenda ng'omudaaki ali mu muudu eyaggyeko bano abagundi kuba muyitale. Kaakati abayitale babiri bali ttale, AC Milan ne Atalanta. Ne AC Milan yagenze n'awuga mu bikopo by'omudaaki Feyenoord, era kati wetwogerera bino ali ttale. Kaakati katulabe ttiimu eno eya Juventus bwekyalira omudaaki omulala PSV Eindhoven binaggwa bitya. Jjukira mu luzannya olwasooka eyitale Juventus yawangula goolo zaali 2-1. Oba kati Thiago Motta engeri yakulira mu bayitale anaatwalayo kabaasi kaabwako simanyi kubanga ffe Brazil twamwegaana ne tugana n'omusomayo yadde ne match n'emu. Kwe kuddukira eno eyitale gye bakuba ogwo omupiira omukuutize bano ba Jorginho gye baddukira bano bagundi ono Emerson Palmieri akuba namba 3 ya West Ham. Twaga munnanga olaba twaleka baddeko ne bagenda bakubira Portugal. Waliwo n'omusajja omulala baali bamuyitani yakuba midfield ya Villarreal Marcos Senna. Olaba twabeerekereza abo naye ate mu ababuukira abantu. Kati olowooza nti no Thiago Motta ajja kutwalayo kabaasa akazibire oba oliawo akwateyo ka counter attack Vlahovic abagire bwe bityo. Naye nga gwogo omupiira nagwo gwa leero naye nga omupiira ogenda okusingira ddala obunene mu Champions League gwegwo Real Madrid gegenda okukyalizaamu ttiimu ya Man City. Omupiira gwo nagwo gwa ssaawa 5 ez'ekiro. Naye nga wakati w'omupiira gwa Dortmund Sporting ogwa 2:45 wajja kubeerawo omupiira gwa Aston Villa Liverpool. Omupiira ogwo gwa ssaawa 4:30. N'olwekyo emipiira egyo gyombi tugenda kugyogerako mu bulambulukufu bwagyo, ogwa Aston Villa ng'ekyaza Liverpool n'ogwa Real Madrid ng'ekyaza Manchester City. Nayongedde okwenyumiririza mu bigambo bye nayogedde wano olunaku lwajjo ku mupiira gwa ttiimu ya Atalanta gwe yabadde egenda okuzannya ttiimu ya Club Brugge. Oluvannyuma lw'ebyo byavuddemu, Club Brugge yasabudde Atalanta omupiira ndoddo bwe guti. Kuba nabadde mbyogeddeko wano ne ngamba nti ttiimu eyo engeri gye yeeyisaamu eragira ddala nti eri well coached. Nagiraba wano nali sigigoberera nnyo, saagala kwefuula nnyo kafulu nakwewaayiriza. Nali sigigoberera nnyo naye nagisembererako kubanga yali match esalawo oba Manchester City egwa eri mu abo abanaalinda season ejja oba esuumusibwa nejja kuba n'abalindako okuzannya akakuŋŋunta akabatwala ku round 16. Naye ngenda okulaba abavubuka engeri gye bakubamu akapiira kaabwe nga kagenderere. Kapiira kajjudde obupakasi, kapiira kajjudde okuyambagana, kapiira kajjudde okuteeka ku bunkenke opponent, ate nga bwe bakkakkana bagugaba. Balumbye Atalanta si yeyeegazaanyiza mu kuteeba goolo ennyingi, simanyi neerumba, simanyi neekola biki. Obusajja bwagirumbye obulumba walutegedde nebusooka bugikaliga ng'erina weeyita okakkane bwagisudde ettale. Gambye omuzannyo guno ogw'omupiira muzannyo muzibu ddala. Naye olwaleero wetwogerera bino Atalanta eri ttale nga abasajja abagisudde ettale Club Brugge. Naye nga situnaba kuyingirayo mu kisaawe, waliwo amawulire gensanze gendowooza nti nno gakakatane ku mupiira gwaffe geega Dr. Kafulu. Dr. bamuyita Ramon Kugat. Omwami ono atambulira nnyo ku lusegere wamu n'okukola emirimu gya Pep Guardiola egy'obujjanjabi naddala eri abasambi be. Abasambi abasinga obungi Pep Guardiola baatendeseeko. Luli kyali kirowoozebwa nti oba atendeka ba Barcelona bokka, naye n'abazannyi bwe yagenda mu ttiimu ya Bayern Munich era nga yajjanjaba abazannyi ababa balwadde, ekyo kye bayita ACL. ACL kigwayo anterior cruciate ligament. Abasambi balwala nnyo ACL eno. N'olwokuba nti nno mawulire awasinga ne ku social media tebatera kukimalayo, oba oliawo mu abali ku ludda lw'eyo nga muli basawo muyinza okuba mukimanyiiko okukimenyaamenyamu. Naye ng'omwami ono agamba nti omuzannyo okulwala anterior cruciate ligament oba ACL kiva ku kuba nti ekisooka
emizanyo gyeyongedde, emipiira gyeyongedde obungi. Juzi Rodri agenda okulwala SL eyo yali azanya emipiira 67. Bw'ogattako egyo gyazanya mu Premier League, FA Cup, Carabao, oteekeko ne Champions League, oteekeko n'okuzanyira mu Euros, emipiira 63. Olabira Europe baneegi yatuleka. Kati wano mu Uganda olowooza tuzanya emipiira emeka? Kubanga liigi ebeeramu emipiira 3. Kizibu okusanga omusambi asambye emipiira 3 n'agimalayo. Bwe kituuka ku Uganda Cup eri mu kakuŋŋunta eri wansi, ttiimu zino ezizanya mu Premier League oba ttiimu z'olowooza nti mubalina okuyita abazanya bakuba ku national team, tebakkirira eri wansi, batandikira wano kumpimpi nga ku round 32. Bw'ojja ku round 32, ku round 64, bw'ojja ku round 64 ne round 32, ezo match si 2. Oluva ku 32 ng'ojja ku round 16, ezo match 3. Oluva ku round 16 oba ogenda ku quarter, ezo match 4 ne semi wali. Kati wekanga ng'omusambi ayongeddeko emipiira nga 7 kweja 30, kyokka nga batono boyinza okusanga nga bamazeeko emipiira 3. Nekiba nga kitegeeza nti omuzannyi season agenda kukubira emipiira egitawera 4. Kyokka omuzannyi oyo gw'ogenda okugamba nti nno wange nti ye batutadde mu kalulu tulimu ne Morocco, n'olwekyo genda onsalire Ashraf Hakimi omuyiteko mu namba 2. Oba nti match eddako nti ye batutadde mu kibinja ne Misiri nti ye Omar Mamouche oyo gw'olina okumugyamu, oba Mosara, omuzannyi ng'alina mental toughness ya mipiira 6 n'omusobyo, gwe ng'olinawo emipiira egitawera 40. Ate nga ne liigi yaffe tuyinza gigeza ku competitiveness eya liigi z'abali. Kati ebintu ebyo tulina okubisalira amagezi, twongere ku busobozi bwa clubs, twongere okuweza ku bungi bwa clubs ezizanya mu season. Kati zizo tulina 16, clubs zandibadde 20, naye ekizigaana okuwera obusobozi obutamala. Asakira omuzannyo gwaffe ogw'omupiira ayina okuwaayo, ayina okubanga amaze okugyayo ekifaananyi omupiira gwaffe kyegulimu mu bwavu ne mu byetaago, such that okuvujjirira kuno kugenda okujja. Okuno okuvujjirira kulina kusooka okujjira awamu, kubanga tetunnaba kuweza birungo club kwetengerera kugenda kwefunira bavujjirizi baayo. Awaliwo ebirungo ebibulawo, bitandikira na kunkumaakuma y'abawagizi etamala bulungi, n'okusanga nga abawagizi betukumaakuma nabo bakakanyavu bazibu bakumaakuma, beekanasa omupiira gwaffe. Abamu bagamba tegunyuma, abalala bagamba ki, abalala basinze kwettanira gw'abazungu n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo nga tetunnaba kuteera clubs zino kuzigamba nti bagundi mugende mukafiiremu ate mwe temumanyi nti ensimbi gyeziri, n'olwekyo mugende muno n'amakampuni tubasomesezza wano, muwandiike amabaluwa, muwandiike proposals ezisaba obuyambi ne proposals ezisaba bannamikago mu partnerships ne sponsorships, kubanga tumaze okubasomesa wano courses weziri. N'olwekyo sebo course ojja kugiyita okunekune, oyite with honors, ogenda owandiike proposal ng'enyirira okufa. Omuvujjiriza akugambe kale olupapula lulabise bulungi, ndaga value for money, oyagala milioni 600 tiye, okay, ndaga zivaayo zitya? Ng'omuyita nno nti ajangu olabeeko ku maaki zange z'ensamba, ng'ogenda olaba omupiira nga Villa bwe yazanye ng'ekyaza Express yagikyalizza wali Ruzira. Two biggest football brands in the country nga zisisinkanye Ruzira, mwalabye abantu abaabaddeyo. Kaakati omuvujjirizi omuleetera eyo nga case study ng'agamba abasinga obunene nga bebawangudde n'ebikopo nga beeyongeza, olaba bakyaza bwe bati. Kati gwe Bright Stars ogamba ki, oyagala otya obukadde 600? So kati awo wonna wonna olaba ng'omupiira gwaffe gukyali mulebevu, nga tetunnaba kulowooza ku club kuvaayo kufuna individual sponsorships. Kaakati bano abavaayo oba bamarketeers oba babeera ba Uganda Premier League oba babeera mu FUFA, awo simanyi, abagezaako okusaggulira liigi okutwaliza awamu, mugezeeko okulambulula, okusooka musooke mufeffette, muzuule omupiira nti gwetaaga ensimbi nnyingi naddala ogwa Uganda. Mutunuulire ensaasaanya eya buli club ku buli expenditure centers zonna zonna ezibeera mu mupiira, abali mu FUFA muba muzimanyi. Kati olwo
bugenda okusindika omuntu okunoonya omuvujjirizi muyina okumuwa range tiwayi nti ye kumwenna abaleeta abavujjirizi bwe baba nga waakiri mu kifo ky'okuleeta omuvujjirizi omu muleete abavujjirizi 3 omulundi gumu nti ye tugenda kubawa statistics zino tizeziriwa tino ligi y'omupiira erimu abazanyi 500,000 eyababinywera tyotyo kuliko bakochezi baabwe buli kochi buli club erina bakochezi 7 oba 8 nga bagattako bwogenda mu secretariat ya CEO mulimu abakozi bwe bati tyotyo bali freeze bali bwe bati kakati ogenda okugattawamu statistics ng'omupiira ekitole ng'omupiira gugassewamu abantu 5,000 kakati 5,000 gyoba olina okutegeeza potential muvujjirizi kyewange nti buli kirango kyo bwe kifuluma bana abantu nga totaddeeko bawagizi naye bano abatambulirako omupiira bajja okugulabanga buli lunaku balina emitwalo 50,000 kyotyo kati emitwalo gino 50,000 bw'obanga oli telecommunication company obanga bwe tulaba wano ketu kitegeeza nti abantu abo ng'akamu ku bukwakkulizo buli omu alina okubeera ne layini ya ketu kati owa ketu ajja kudda eri agambe awo tufunawo bacustomers 5,000 bonna bagule sim cards za ketu tiye bagulenga data bagulenga ne airtime okay nga batuula eri mu boodi nga bakubaganya ebirowoozo bakungu basajja na bakyala bayivu ate babadde n'obumanyirivu mu nzirukanya ya businesses bagenda okubala abalamu ngaawo niwe bakuwa obukadde 5 otambulirawo kati bw'ofuna ketu ng'ogeraageranya ne target eyandibadde ematiza kuba kati wetuwulira mu ggwanga nga Tanzania nga prize money eya tiimu ewangudde ekikopo ng'oli agenda mu bukadde bw'ensimbi za Uganda 8 kikulaga nti nno abanoonya abavujjirizi bafunira ddala ensimbi eziwerako bw'ogeraageranya feddiiru gye tulina eya Uganda Premier League erabika nti mpewufu ate nejja neweewa emyaka mingi kati n'abo abaafuna ddiiru eyo nabo baagiraba nti Uganda efukamidde zoobawa kaakati kitegeeza nti nno ebizibu bya Uganda byasigalayo bingi yensonga lwaki waliwo okwemiima mu busobozi bwe wabeerawo okwemiima mu busobozi ekyo kituzaayo ku clubs entono eziri mu Premier League era oluusi n'okumalako ezimu tezimalaako tumalako tulina clubs 15 mu kifo kye16 so nga kino kituula ku ffe olw'okuba nti no liigi yaffe tenabeera competitive kimala kusobola kuwa basambi mental toughness emala okwaŋŋanga bali betusanga kubanga singa tusigala wano mu Sekafa region ogambako nti kale naye tugira ntugenda ku continent eri abo abawangudde ekikopo ekya Uganda Cup n'ekikopo ekya Champions League tujja kusanga ezi Al Ahly tujja kusanga ezi Zamalek tujja kusangayo zi AS Tunis tujja kusangayo zi Paradu zitubuuza ebibuuzo bwe tuvaawo tiimu yaffe ey'eggwanga tegenda kwesamba yokka ojja kugiwulira nti mune ekibinja kakati nga bano abalenzi bafanda 17 babatedde mu kibinja nga ne Morocco bweri mu tiimu eya Chani baba no tulinze naye ojja kwesanga nga waliwo ebifo ebibiri byasigalayo nga bakola ebibinja mu kibinja mwe tuli era ojja kwesanga Morocco ne Algeria bebazze kakati abazannyi abo be bajja okutubuuza ebibuuzo olwa inadequacies eziri mu clubs ezizannyira mu liigi yaffe eziremesa abazannyi okufuna mental toughness okusobola okwepima ku musambi oli naddala mu AFCON ku musambi oli asamba emipiira 6 ku 65 buli season naye nga kino kibadde kitambulira okuva ekirwadde kino oba mbuyite buvune obwa anterior cruciate ligament oba ACL nga lwe lwatutte Lisandro Martinez lwe lwatutte onobaka wa Spurs Radu Dragusin lwe lwatutte Wes Barnes omulenzi yakubira mu Ipswich lye lyatutte Orel Mangala wa Everton ne Chad Riyad wa Crystal Palace ne Gabriel Jesus Fernando wa Arsenal ne Enes Unar wa FC Bournemouth ne Rodri ekyo kye kyamutwala nono omulenzi gundi Arsenal Mosquera wa Wolverhampton Wanderers kakati loadi y'emirimu abazannyi gye balina okukola okutuukiriza obuvunaanyizibwa kutugenda nga tuvudde mu bubaka buno kati anterior cruciate ligament okusinziira ku Dr. Ramon Kugat agamba nti ebikolebwa abazannyi byeyongera obungi n'obuzito era omubiri okusinziira ku nkola yaagwo ey'omulimu
y'emirimu osobola ogustretchinga oba ogukulusanya naye ne gutuuka to some extent. Bwe gutuuka ku nsaleesale waagwo Katonda engeri gye yagukolamu gutuuka ekiseera ne guyiika. Kati awo mu kuyiika oba kale ne gukoowa gwe basobola okuwaana nti oyo omwana gwolaba asobola okufubutuka wano omwana takoowa. Omwana oyo omulaba namwe ababeera ku TV ng'omusambi afumuuka ebyasa wali ku TV namwe muwulira bulungi naye omubiri gw'aba akuluusanya. Era ekivaamu omusambi asobola okufuna injury eyo nga oluusi mu kubuuka mu bbanga nga tasse bulungi wansi. Teebereza nno nga bw'osamba omupiira ebirowoozo byo biri ku cross gye baleeta n'ogenda mu bbanga kiba kizibu okulowooza ku ngeri gy'onoogwamu. Osooka kulowooza nti wayi cross y'omusajja eyitawo etya wano. Kati mu kwegunda waawo oyinza okwesanga olwalidde. Ndowooza y'endwala gondi gye yalwalamu Rodri. Ffenna tetwalaba wadde yali amulinanya yali Thomas Partey ne tetwalaba nti oba amusindiseemu oba kya mu kulandinga yalandinga bubi. Oluusi okubanga oli ku misinde gya yiriiri n'osiba omulundi gumu ekyo nakyo eyo injury esobola okuggirawo. Naye ate kubamu akafaananyi omuzannyo gw'omupiira tegulinga misinde gino egyakafubutuko. Guba guyinamu okutambula, okudduka empolampola, okudduka ennyo n'okudduka akafubutuko. Bino obikyusa okusinziira ku mbeera maaki gy'erimu. Kati ate oyinza okwesanga nga ku byasa by'obadde otaddemu ate omupiira nga bagukubbirako oba mu kkubo n'ojja no breaking omulundi gumu n'okyuka. Awo cruciate injury eba esobola okuggirawo. Awalala ye change of direction. Omusambi w'omupiira togenda kudduka mulambaalo nga bano abadduka relay. Ojja kugenda olina okukyusa direction oluusi opponent omuggyeko. Kakati oba oyagala muyitamu buyisi mu lubuto omubigudde n'oyingira eno munda era oba olina okuyingira. Kati awo mu taani eyo awo ofunirawo. Kitegeeza nti injury eno ejja butereevu mu flow ya game. Kati awo ne wajja ne omupiira mbadde nkonyeeko kubiviirako abazanyi okufuna injuries zino. Omupiira gweyongeramu giwandiise physical demand. Gwe bw'olaba omwana n'ateekayo omubiri naki ekikusanyusa ng'omuwagizi mwana taddeyo omubiri awo opponent talina waayita eri omubiri gwo guba gukutiikinga nga gulaga. Kati bw'obeera ng'omubiri gwo ogukuluusanya ne physical attributes z'olina mu kisaawe ezikuwaanyisa abawagizi bo gwe kyekoddukule omusajja alina yingini mulaba bw'agenda kakati wuyo akomyewo ate yazzeeyo dda ate olaba Jeremy Doku wuyo agubatwalidde olaba speed kwagendera kakati olaba abakunjiza kakati olaba Declan Rice omwana we ogenda okumulaba ali eno wa Saliba ate essaawa yonna ogenda okulaba ali mu ggoolo yeri kwegamba eno biba biwooma okulaba naye eri omubiri gwe guba gumaakinga mpolampola ogenda okulaba nga woolwalira nga oluusi nga omuganda bwagamba nti nno awafiira omuzira tewaba nsiitaano kantu katono nnyo bwe kati nga bamulangirira nti season ye tagenda kuddamu koonako nga bano benkoze eki benkuwadde naye nga kivudde ku ebyo. Ekirala ekikuluusanya omubiri kwe kuwummula oba obutawummula kimala. Wano mu Uganda simanyi oba ba coaches bayina abakugu abataputira abazanyi kibayita okuwummula. Omuzanyi yayinza okulowooza nti bw'atuulako ku buliri bwe naye nga ali ku TikTok ayinako bugundi bwalayikinga awo bwasharinga bwakolaki mbulwa aba awummudde. Bayinza okuba bakitaputa bwe batyo naye bikiinako obukugu obw'enjawulo kibayita okuwummula. Abalala abazanyi basula mu kibaala, abalala kwegamba omubiri ne bagukuluusanya outside football ne weesanga ng'omuntu kiyandibadde awummudde kiringa only 3 hours. Kakati awo obeera otambulira mu kkubo ery'okulwala ACL ligament eno okulwala. Kati ate ne bw'ogabanga amateeka weegali oba ennungamya ku bazanyi naddala abaawana ewaffe gayinza okuba nga amateeka weegali naye gateekebwa gatya mu nkola. Kooki ayawukanye n'abazanyi training ng'ewedde ku ssaawa emu n'abagamba tudde enkya. Wabeerawo embeera ng'omusambi buli omu asula wawe, wabeerawo embeera kw'osinziira okumonitaringa
gundi awumudde oba tawumudde, kubanga abazanyi bano abasinga baana bato, ye tafaayo kyakola nga tewali amulaba. Bo bafuba nnyo okulaba nga kibakola nga kimenya amateeka nga tobalaba. Bwe bajja wano ne bakulaba nga wooli ne beekoza, oba eyo enneeyisa y'abavubuka abasinga obungi. Bwe wabeerawo abantu omwana yeewuumereza ne mugamba y'ono gwe twabagamba, naye ke mugeza ne mwemululamu byakola eyo. Yeesiga kimu nti kasita tewali andabye, naye gw'omubiri guba guwandiise notisi wano. Okwo kwoteeka kuba mbadde ntunuulira ebiseera ebisinga professionally, ndowooza Coach Patrick bwe yakitugamba wano nti okusamba professional football buli match olina okudduka kilometers ezitaka wansi wa kilomita 11 buli match. Okwo kyekimu ku bintu kwe bagejingira nti ono wamma watuuse pro. Ne kati liigi yaffe ogenda okusanga ng'omusambi atambula muri oluusi nga n'olutuuyo lukaze n'okukala naye nga match ekyagenda maaso. Era singa waliwo abawandiika statistics eza omusambi omu mu liigi ya Uganda akavalinga kilometers mmeka, tulyoke tugiyite ng'ekimu ku birungo ebigitumya ebigiyisa professional league. Ng'abaana basooba, oli n'abeera mu match ng'ali omu ali ku trotting match egenda maaso n'aweza eddakiika 10 nga bw'aba tatambula butambuzi walking, abeera mu jogging. Ekinene ennyo akola run kizibu, n'otunuulira omuzanyi nga tasobodde kukolayo sharp sprints nga 5 buli half, ng'ali omu adalimba. Naye eri ba pro bali ku kilomita 11. Kati ate n'okuvuganya kweyongedde olw'omusimbi ogweyongedde mu mupiira. Omusimbi engeri gye gweyongedde mu mupiira internationally ekivaamu ze clubs okulinnyisa winning bonuses. Kati omusambi agenda okufiira mu kisaawe ng'amanyi nti kali mu sokisi ate kazitowa. Kati ebyo byonna byongera load of work eri omuzanyi gy'alina okukola. Kaakati ebyo byonna bw'obigatta awamu, anterior cruciate ligament weeva neeyiika okusinziira ku Dr. Ramon Kugat. Story eno ndowoozeza nti naffe bannayuganda etuzingiramu, era y'ensonga lwaki njagadde ogibawaako wano. Wabeerawo abatambulirako omuzannyo gw'omupiira ku levels ez'enjawulo, muyinza okugigenda ne mugisomako kuba kwebiri bibeerako ku internet. Kisinziira ku muntu agenze ku internet kiki olinamu interest. Bw'obanga ogenze interest kunoonya Cristiano Ronaldo goolo mmeka gye yateebye, kati ali mu goolo ya 5, naawe toba na musango. Naye obanga olina obuvunaanyizibwa obutambulirako ensonga z'omupiira, bino ebintu obikula n'obisoma kuba gye biri, n'olaba engeri gy'oyinza obiwagaanya mu nzirukanya y'omupiira ogwaffe. Ttiimu ya Man City bayingidde ekibuga Madrid, ekibuga ekikyasinze okubeera ne victory parades ez'ekikopo ekya Champions League. Kibuga ekikyasinze okugendamu ebikopo ebyo ebingi mu Europe. Bagenda okugendayo nga babookya 3-2 ate nga bali waabwe. Real Madrid statistics zonna ziraga nti yeyina upper hand olwaleero, naye kino kisinziira ebyafaayo bino biteekebwawo ate ne bimenyebwawo nga bwe twalabye wano gundi Jacob Kipulimo eno record gye yadduse n'ateekawo empya mu gundi mu half marathon yali yateekawo eyiye myaka ng'ebiri egiyise. Bwe bajja wano gundi bakamorora abo nabo badde batufuukidde ekyambika olwo n'omusajja mu Ethiopia yali ataddewo eyiye awo. Kati ate era Kipulimo yennyini ye yazze n'amenya eyiye gye yateekawo nayo n'addako n'ateekawo empya. So naye kyetaaga okwesitula kuba balabye ku misinde egyo. Kipulimo yatandikidde mu kilomita ya 3 okutandika okuleka ku bantu. Bannamawulire bagenda okumubuuza n'agamba nti nagenza okutuuka mu kilomita ey'okusatu ng'ate mpulira ngenda mpola ningamba kanyumale gongeramu. Yagenza okuyingira kilometers 15 nga awulira ku gundi ku PA wali public address system nga bagamba nti waaye Kipulimo nti bw'otambulirawo oyinza okweterawo likodi y'empya ko Kipulimo ebiki omwana n'asituka. So mu kwesitula kwa Kipulimo kwe yeesitudde ng'adduka eri mu kibuga Barcelona eri mu Spain mu weekend n'ateekawo kilomita ziri 21 ziyadduse n'ateekawo likodi empya. Yasoose okuzidduka ng'ali wansi w'eddakiika 57 omulenzi oyo Kipulimo, naye enneesitula gye yeesituddemu. So kati likodi eno bwe njikuwa ku ttiimu ya Real Madrid
kijja kusinziira ku Man City oba bweneba yesitudde mu ngeri y'enjawulo. Bweneba kubye omupiira gwayo gwa bulijjo likodi esigalawo nga Madrid yeegazaanya. Naye bw'olaba mu facts ne figures ne statistics ne history kiraga nti Real Madrid emipiira 39 egisembyeyo bwebanga ekuwangudde ku bugenyi ebadde eyitamu emirundi 37 kujjo. Kakati Man City eri mu kattu, abasajja balina success rate eri waggulu bwetyo. Kana akasigaddewo akatini oba Man City yeneerwanako n'ekakuutiza, awo tulinze bulinzi. Ate yo Man City emirundi 5 gye bagiwangulidde mu luzanyo olusooka bagijjeemu emirundi 4 miramba kwegye 5. Kati awo nawo oba baagala kisigale bwe kityo baveemu oba banesitula mu ngeri y'enjawulo ya kipulimo, awo tulinze bulinzi kubanga ffenna tujja n'ataalabe omupiira ajja kusomako ku intaneti alabe obinaabibano. We tubadde tutunuulira ebyafaayo bya ttiimu ya Man City ne ttiimu ya Real Madrid nga bwe bibadde bitambula, era ne tugamba nti ebyo bisobola okukyusika naye si byakweyagaliza bweyagaliza, olina okubaako kyoteekamu. Carlo Ancelotti okusinkana Pep Guardiola emirundi 8 egisembyeyo, Carlo Ancelotti awanguddeko 4, naye Pep Guardiola takubangako Carlo Ancelotti ng'ali wakaawe. Kati awo ekyo nakyo tukirinze oba Pep Guardiola addamu n'awandiika history omujja. Season eno Man City ebadde mbi ku bugenyi nga kakati gye bagenda okubeera leero ku ssaawa 5. Emipiira 3 egisembyeyo ku bugenyi babakubye bukubi. PSG yabakuba, Juventus nebakuba, ne Sporting CP nebakuba. Jjukira omupiira gwa Ruben Amorim nga abuzaayo kaseera katono butono okwegatta ku ttiimu ya Man United. Kati wano mupiira gwa ku bugenyi, season temugendedde bulungi ku bugenyi. Kigwa kitya? Awo tulinze. Erling Haaland y'omu ku abo abalondeddwa ku lukalala lw'aba captains, era jjukira nti nno ttiimu ya Man City enkola ya Pep Guardiola agamba abasambi ne balonda ba captains baabwe. Obwa captain buno bubeeramu emitendera. Luli abadde captain omujjuvu ye Kyle Walker. Kati bwe batuuka ku bamyuka tebanaayiza, addako abeera Kevin De Bruyne, owookusatu abeera Bernardo Silva, owookuna abeera Ruben Diaz. Actually Ruben Diaz ali mu kifo kya kusatu. Kati we bati baddiringana ne Ilkay Gundogan bamukomyawo ku line y'aba captain. Kati bataddewo ne Erling Haaland bamutaddewo mu kifo kya Kyle Walker we yavudde. Naye ate abatasobola kubuuka stage zino kyova olaba nti nno Kevin De Bruyne bw'aba bagenda mufulumya nga yabadde captain, kuba tosobola kubeera captain nga De Bruyne mwali nga captain mulala. Kasita abeeramu omanya ajja n'ekikomo kye. Bw'aba avaamu amanyi namba 2 we si byakunaayiza nti amuli okumpi. Naye ate nabasomerako na wano egimu ku mirimu gy'aba assistant captains bano balina emirimu mingi. Simanyi ba captains baffe wano kababeere ba national team mirimu gye balina simanyi na offices zaabwe gye ziri, kubanga ba captain bano mu nsi ezaakula mupiira babeera ne offices zikola n'emirimu. Kati bino byenjogeddeko ebyabazanyi okuwummula oba obutawummula mu budde, ba captain abo bebavunaanyizibwa okumonitaringa, era mu kumonitaringa bwe bakuzuula nti wamenye etteeka oba mubeeramu okutuuka ekikeerezi ku lanchi, okutuuka ekikeerezi ku gundi ku training, oba wagenze mu kibaala mu nnaku ezitakkirizibwa, kubanga bwe beebulayo ennaku mbale maachi ezanyibwe wabeerawo kafyu ateekebwawo. Bw'obiitinga kafyu oyo omanya ebyo byonna birina ebiseera ebisinga ebibonerezo byabyo biri monetary, bakusala ku musaala. Tezitera kubeera sente nnyingi, oluusi bayinza okugamba $5 oba $10. Ngambye nti nno si sente nnyingi by their standards, kubanze $10 munnaye ziba nnyingi kunze, naye ku musambi afuna $20 wiiki emu bwe bagamba nti nno fine $5, era olaba nga kikkirizika. Naye ate wabeerawo ogubonerezo ogunene singa obeera persistent mw'obwo obumenyi bw'amateeka
nekitwala ebbanga guno olabika nti kasita busente banzijako butono era bakapitaini zaabo be balikomendinga ne bagaba bannaye nti gundi oyo mu kubeera ekikeerezi ku lunch oba mu kulya ebitakkirizibwa official nutritionist wa club susse guno omulundi tumusanze gwa musanvu nga balikomendinga eri abanene nti kakati oyo munnaye atususse. So kakati bakapitaini abo balina emirimu egyo. Bernardo Silva ate ye kuwa kapitaini obuwe avunaanyizibwa kulambula bisaawe. Agenda nalambula ekisaawe kwe bagenda okusambira eggulo limu najja ne ku match day abazanyi bwe bagenda mu gundi mu dressing room yaba yazedda n'akola survey ku kisaawe n'amanya obuwanvu bw'omuddo oba obumpi bwagwo n'atunuulira side oba oliawo gye yandi muli okusinziira ku judgment ye n'empewo engeri gyetambulamu. Omanyi abasambi okulonda direction okulonda side entuufu kw'olina okutandikira olina kumala kupima direction ya mpewo. Eno mu Uganda tuyinza okubanga gadget senze tetuzirina naye bw'oddira amalusu n'ogateeka ku lugalo lwo n'oteeka mu bbanga bw'oti osobola okumanya empewo gy'eva ne gyedda. Kati kirungi nnyo gwe captain gwe bagambye ogenda okukwata akalulu okulondako side gye musooka okuzzaako oba osinziira ku mpewo wa gyedda. Kiba kirungi nnyo empewo gyedda gye muba musooka okuzza kwegamba omupiira gwe mukuba mu bbanga guleme kulwanagana na mpewo. Empewo eguzze eno gwe ogukuba oyagala gudde eri. Kiba kitta accuracy yo. Simanyi oba captain abagenda okulonda kubanga bakugamba either olondako kick off oba olondako side gyoyagala okutandikira. Kati yebeera advantage olina okumala okumanya empewo gyedda. Kati bino byonna Bernardo Silva kyekimu ku bimufuula omukulembeze. Agenda n'aweereza n'atwala report. Kati Pep Guardiola n'akola adjustment okusinziira ku mbeera n'amanya nti nno tulina kukola bwetu ne bwetu. So bakapitaini eri emirimu bagikola. Kati nagenza okulaba nga ne Erling Haaland bamwongedde ku lukalala lw'abakapitaini okudda mu bigere bya Kyle Walker. Naye ate si ku level ya Kyle Walker kubanga Kyle Walker yali head captain naye y'omu ku abo abataano abakulembera nga bakapitaini n'emirimu sinnaba kumanya emirimu gye bamuwadde nja kwongera nsomeko. Manye ebintu bwe bityo oluusi olina okubanga osomye deeper ku bintu ebitali bimu gy'obisanga naye tusobola kusanga story nti eyogera ku mirimu gya Erling Haaland nga captain nga story eri awo n'olwekyo oba ogugolinga no. Oluusi bannamawulire abandyagadde okutambuza general knowledge ku bintu ebyenjawulo ayinza okubaako ekintu kya discussinga najjo nateekamu information efaanana bwetyo okusinza ku kunoonyereza kwe. Nange nenjira nembifuna yiyo ono padde mukwaba gyali tanyambako ebyo senga yasinga okubizuula n'abimpeereza eno nange nenvimba naye mala kukabasana nze nkaddiye n'olwana ne kale naye nga embeera eyo Man City kwegenda okukyalira tiimu ya Real Madrid. Waliwo akalembereza mu nkambi ya Real Madrid olw'abazanyi David Alaba ne Antonio Rudiger okudda okuva mu buvune. Ejjukira mu luzannya olwasooka lwakyalidde Man City abazanyi abo tebaalimu era nalabye nga babaterekereza ne ku mupiira Real Madrid gwe yagudde amalire Osasuna goal emu ku emu ku weekend nekirabika nti babategekera kuzannya match eno. Thibaut Courtois omusuubidde mu goolo ye. Namba 2 kyendaba kutereera Federico Valverde omusuubiddeyo ne Ferland Mendy omusuubidde eri mu namba 3 naye olaba nga waliwo improvement mu playing staff naddala mu bifo eby'omuzinzi. Kati wano wakati Uleron Tchouameni ne Eduardo Camavinga obasuubidde okudda ne Jude Bellingham yafunye card emyufu mu kusibuka empisa ku mupiira gwa Osasuna naye eyo card emususpendinga ku game eya La Liga teyingira yeno mu Champions League n'olwekyo omusuubidde okubeeramu. Rodrigo Goes Brazilian munne Vinicius Junior basubidde mu Marseille ne Kylian Mbappe bano batandise okutandika okuwuliziganya tekitegeeza necessarily kuwa passes among themselves naye ne movement yokka okulaga nti no takuubagana mu mirimu ne munne era bikegenze nga improvinga. Kati omupiira bwe gusala center oyinza okwesanga Rodrigo Goes yali mu zone entuufu n'afuna abalala bagabana nfo eri awalala be bamu kubafuula ttiimu eno ya Real Madrid okubeera ey'obulabe kubanga eno mu maaso balina abazanyi abalina speed abamanyi omupiira abalina obwagazi n'obusobozi obujjako ba opponent babiri oba basatu ate kaakati bongeddeko n'ekirungo ekirala tebakuubagana mu mirimu. Ekyo kyalabikako mu kutandika. Kati buli omu asobola okukipayinga zone yakyupayinza okusinziira ku mbeera n'abeera ng'akosezaawo opponent. Kaakati awo lwakubanzi kano akalenzi ka bbaaka kano ka Fran Garcia kandabikira bulungi nnyo ne munne Raul Asensio abaazanya mu luzannya olwasooka naye oba oli awo
omukulu ayinza Carlo Ancelotti ayinza okusalawo ogenda na Antonio Rudiger senior ko ne mune David Alaba. Man City Manuel Akanji no Oscar Bob abo ndoza tubajja kusuubirwako bakyali kundiri wadde Oscar Bob yali atandika dokutendekebwa ne banne naye Mutendesi alabika tannamulaba na match fitness emala. Naye gundi Ruben Diaz akomyewo ne Nathan Ake ne Jack Grealish kitegeeza abeegasse ku Matheus Nunes, John Stones, Josco Gvardiol, na wano wakati Nico Gonzalez. Nico Gonzalez yalabika bulungi ku mpira gwa Newcastle. Era Man City bwe bange emipira gino gisigaddeyo mu season eno ne bene bevudde mu Champions League olwaleero, naye emipira gyesigazaayo 14 mu Premier League bweneza nyanga bwe yazanye ku Newcastle. Ndowooza kiyinza okuba omuzinzi oguyinza okubakuumira mu top 4 ate basobola n'okubeera ne statement kuoyo anaawangula Premier League n'oyo ataagiwangule kubanga balabise bulungi mu match eyo. Sigaana mwabaddemu n'obunafu bwa Newcastle nga high press eyo gye tubamanyiddeko naddala abazanyi abali physical nga ba Bruno Guimaraes, ba Joe Wellington wakati awo nono gondi Sandro Tonali, nga pressing ejo tubadde tubamanyiddemu ne energy gye badde bakozesaamu ebintu byabwe kuba badde bafutiriza almost every one abasala mu maaso. Nalabisenga pressing yaabwe terina nnyo intensity ejo tubadde tumanyidde nga ne baba pressing abwe bati nga balinayo ka inch ke balekayo inch of space. Ate Man City kogirekera inch of space awo ogirese. So oyinza okuwa credit Man City naye ate oyinza n'okutunulira mu kubunafu obutonotono bwayoleseddwa timu ya Newcastle obutusobola kubulaga timu ya Man City mu mbeera yonna gye balimu. So tulinza okulaba Nico Gonzalez yalabise bulungi mu match eyo wakati awo nga bwe nayogeddeko nga weekend evuddeko ku Monday nabagamba nti no Nico Gonzalez nono Swahaba gundi outcoded ku Sanof bayinza okuba nga tebannaba kufuuka basambi ba Manchester City, naye obalaba eneeyisa yaabwe with and without the ball obalaba nga basambi ba Pep Guardiola obukakkamu obu under pressure nosobola okukolerawo ekituufu okusalawo ebijja. Kati twalabye nga Nico Gonzalez ng'ogyeko okunyweza mu possession yakubyeyo ne pass endala 14 nga zigenda eri mu ssente. Kati ku nsamba eno gye balina nga baleese gundi Omar Mamouche Omumisiri nga agezaako creating out diversion ku gundi ku Erling Haaland nabo babuliziganyiza bulungi ku mpira gwa Newcastle nekiba nga kitegeeza nti uli Antonio Rudiger yalina omulimu gumu gwokka gwakulaba Erling Haaland zaabika emipiira asinga ekiwago yatwala. Kaakati oyinza okuba nga ofuŋŋanye Erling Haaland naye nga Omar Mamouche ate yakumaliriza. Omar Mamouche golo zonna esatu ziyatebye Newcastle zonna yazitebedde mu central zone awandibadde namba 9 naye nga mu kutandika atandikira bbali. Kati empuliziganya Erling Haaland yalabise bulungi, simanyi oba gwafuuse yafuuse neeyisa. Tulinze kubalaba olwaleero. Aston Villa erina okukyaza Liverpool olwaleero saawa zigenda kubeera 4 n'ekitundu. Ancelotti ku touchline kwali kubanga wabaddewo okulwawo okusinziira ku mateeka okulwawo okuteeka mu nkola ekibonerezo kye ekyamugobya ku maaki ya ttiimu eya Everton omupiira gwe baagwa amaliri ogwaggwera mu kugeraganya ebisongovu eriri Free Michael Oliver. Kati omusango guno baagujje ku level ey'omusango gwa bulijjo ne baguteeka ku level emwetaagisa okwennyonnyolako. Kati mu kwennyonnyolako bamukkiriza okutuuka ku lunaku olwokusatu leero 19. Omanyi bano bava mu Valentine's Day be bamanyi obulungi date yaffe. Kaakati olwaleero Ancelotti lwakkirizibwa okuwaayo okwennyonnyolako kwe, naye ate mu kwennyonnyolako kuno ba FA kigitwalira ennaku endala 10 okutunuulira okwennyonnyolako kwoyo abawawabiddwa mu mateeka. Kati ebyo byonna biraga nti nno ku touchline akyaliko ne ku weekend bw'anaaba azannya ttiimu eya Manchester City. Saidi ya Aston Villa Boubacar Kamara yabuusibwa ne Leon Bailey ndabyeko awo nga naye ali mukenkenyera ne Ezri Konsa kwoteeka Matty Cash. Manyi abasambi bano bakusobera naddala abasamba physical game bagira ne beepika mu kaseera nga waliwo akatale n'omugamba n'omulenzi gwe tunaakubisanga akatale kagenda okuggalawo nga talina gw'omuguza nga ayiike vivi. Kati ono Ezri Konsa akubye omupiira n'akunakuna ekyaviiriddemu n'okutunda Douglas Costa ye Diego Costa eyabadde mu back
abadde agikuba ne Pau Torres, kakati wono abuusibwa ne Matt Cash akuba namba 2, kati ebyo byebiri mu backup eya Aston Villa. Newankubadde nga side eyo nayo Liverpool egiyitaayita kokko wadde Cody Gakpo taliimu, naye bana abasazewo Luis Diaz okutandikayo, naye ebintu abikola bulungi. Kati wano wakati Darwin Nunes be bajja okulwanirawo ne Diogo Jota. Eno side eno ne bwotagisoma eya ddyo omanya ye Mo Salah gyali. Mo Salah eno season ekyasinze okubeera productive mu bulamu bwe ng'omusambi w'omupiira. Ate nno avuddeyo n'akuba ne goolo oba n'ateekawo embeera eyambye Liverpool okumalira ddala ebbanga ddene mu mpaka zino zennyini zibeetabamu. Ku bugenyi Mo Salah yeetabye mu goolo 23 nga Liverpool eri ku bugenyi. Atebye goolo 14 n'akola assist 9, era ndowooza n'olwaleero ajja kubeera mpagiruwaga. Liverpool omutindo gwayo mulungi ekyenkanidde awo, naye okusamba ttiimu ya Plymouth nebajjamu mu FA Cup lema kukitunulira kumpi kwokka kugamba nti nno ndaba era bakubisa second 11. Mukubisa second 11 kibaako message gyekiweereza, kitegeeza nti nno aba first 11 baali bawummudde. Kati olwo ate bw'ogwamaliri ne Everton toyinza kuleetamu gamba nti abasambi baakooye kuba mwawummudde. Naye bw'olaba second half eya match zino 2 ne Ancelotti yennyini agamba nti Liverpool erabika etandise okoowa. Ekyo nno kiba kya bulabe bw'etandika koowa nga banyaga, kubanga ekikopo kino kisigaddeko emipiira giri 14 gyokka, 13. Bw'okooyera awo kitegeeza kaweefube bw'otaddemu eri yonna aba afudde togge. Naye omutendesi agamba nti abaana abo boolaba bakooyeemu. Kubanga emipiira gino 2 draw 2-2 ne Liverpool, ne Everton, oli ajja kuleetera statistic nti era Liverpool ebadde ina awo Goodison Park nga tewangulirawo kale. Naye ino season yanjawulo. Jukira onoonya kikopo kya Premier League ekyokubiri mu myaka 35. Kati kiba kitegeeza oba olina okusibako fese y'ekimenke n'okuteekawo embeera omuntu mwasobola okusimbulira emmotoka ng'asindike naye nga erimu handbrake. Kati kyoba olina okukola. Kati bino ebyo statistics simbu ate history ate Goodison Park ekyo ekiboozi kivaawo. Olina kutunuulira second half ku Goodison Park ne second half ku Anfield 2-1 Wolverhampton Wanderers nga tezaali nnungi. Ekyo ogenda kitwala otya ku Villa Park olwaleero, kubanga omupiira gwa Everton Liverpool okufuna okuteeba winning goal okutuuka ku gyewandiise winning goal okutuuka mu dakiika 72 Liverpool yali ewangula mupiira mwe baagikubira equalizer mu y'e98. Kati olina okwebuuza kiki erina okwongeramu mu second half nsambe match eri complete. Ku mupiira gwa Wolverhampton Wanderers Wolves yabadde esituse second half yonna, kasookanga statistics zino zitandika kuwandiikibwa 2-4. Liverpool tezanyangako ku Anfield nerumwa kubayo nyanda ku goal nga bwe yalabise mu second half nga bazanya Wolverhampton Wanderers. Era omupiira bagulabiza mannyo, Wolverhampton Wanderers yabadde batwala. Kakati onoolabika bwotyo ng'okyalira Oli Watkins ne Marcus Rashford nga ba strikers abali direct abamanyi goal weeri nga buli omu alina a point to prove. Bano abazanyi bombi balina a point to prove to each other. Ani alina okuleading a line, naye ate ye Rashford alinamu kiri ekikye. Eno gye yava teyavuddeyo bulungi, yandiyagadde okukakasa ati abange bino wammanga bye mwasubwa. N'olwekyo ogwo gwonna omuteeko olina okuguteeka lwakuba nti no Unai Emery akaluubirirwa nnyo okuwangula Liverpool. Emipiira 12 egisembyeyo mu clubs ez'enjawulo z'abaddemu, awanguddemu match emu yeeyo 2016 club ye ya Sevilla lwe yakuba Liverpool goal 3 mu final za Europa. Awo wonna ekinene nnyo agudde dronya ne bamukuba ndodde emipiira 7. Naye nga bwe njogedde ku byafaayo osobola okubikyusa, naye okubikyusa bisuka okweyagaliza ne bituuka ku kikyokoze n'ekyotakoze ovemu ebyo ebijaawo. Naye Aston Villa eringa yafuna ekikwa. Ojjukira lwe yakuba Liverpool goal 7-2 October 22 Oli Watkins nga yabafuukira akayinja mu ngatto. Okimanyi okuva olwo emipiira 8 egiyise
Aston Villa tewangula Liverpool. Ekinene nnyo baguddemu draw 3 ne babakuba mundodde emipiira 5. Ogwaleero bigwa bitya? Saawa zigenda kubeera 4 n'ekitundu.